ziri 10 ezakayita ku ssaawa emu yakawungeezi oli ku 89 2 Emmandu so nkoza musinzira okuwuliza weebale nnyo bale ddala ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi ogwokutaano 2026 kimwe naye ina gy'oli bwekityo bwe kiri bingi ebiri mu ggwanga abapoliisi yatta omuntu yalaga nti munalu naye munamutteke ate bwe yabbako emmundu bamugobye mu poliisi teba tebagala bulagajjavu naye bingi ebiri mu ggwanga ebirala abamagye bagenda kuwummula egenozi bagenda kuwummula 10 balamba bagenda kuwummula amagye abagenozi 10 balamba kimu kitegeeza gomundaba y'ebintu kuliko yaliisuka general police Edward Kaleka Ehura Kalekezi ajja kuba nga awummula bagenero bangi bajja kuba nga bawummula kale bibiri eno mu bwera tutambula mu mbeera eyo balagenda okuwummula mu Juma Seiko nabadde nnyo ne General Salim Saleh ne bagenda muwummuza era abalabiri nkaga mutano bajeno officers ne regional officers nabajja kubawummula bakano 23 bagenda kuwummula definitely kano 16 bawummule ameja Samuel bawummule bakapteni nkaga mbana bawummule ebyo biriwo baddewo era nga biriwo ye muntu wange kama maita wetu kwa force karate asema mkoma wade ofisi jiwadde jena okulembeza wadde na mukama omulala mulide mbigere era mukulu wange naye awaddeyo naye okulembeze biri majiyo yokukyusakyusa kungi kale njibadde otambule n'okumanya kyali ku mukutu 88.2 nsere komedi nyinyi kwebaza okuba nti kyali ku mukutu nakulunzo njya tuninze mu kibuga ekitibwa Kampala capital Kampala capital city kibuga kiriwa tugenda tutambule mu katwale kyebiriyo kyaliwo ebintu bingi Kampala onademu ebintu bingi kibuga ekikulu ekyensi eyitibwa Uganda kale no era ekibuga kino kibalimu ebintu bingi togera leero kiri mu kyekibuga ekisinga okuba tonde yatuwadde ekisinga okuba ekigaggambinya Kampala ono yasinga kuba n'enguudo embi amazzi mukoka n'ebirala bingi biri mu kibuga ekyo ekiyitibwa Kampala kikolebwa division 5 Urban City division 5 mulimu Kampala City mulimu Capital City Kampala bwenyugerako mulimu Lubaga mulimu Makindye mulimu Kawempe eno ekikola Kampala kibuga ekikulu ekya Uganda kirimu abantu 1,068,000 balimu era kirimu divisions 5 zitwala zenkumenyedde era Kampala ono alinaanye Wakiso district Mukona district atuukayo Mpigi district n'atuukayo n'adduka Emisinde n'agenda n'ebo Ikwe Sako n'Eruwere bino ekinyogeza byonna alimu abantu 6,000,000 Kampala ena 6,000,000 mu 7,900 ekibuga kino Kampala era ebyo baabitugamba biseera ebya Uganda Bureau of Statistics yalibala abantu 2019 metropolitan area yakyo nayo ngazi ekijjako endayinyuka 10 awo nti alimu abantu 6,000 mu 7,900 kale leo twabatunuulira funyo omukisa okufuna meya naye njagala kwebaza kuba oli mwangeri bannamawulire meya Haji ngamba Haji manyi nti ngamba mulya ennyama sirya eŋŋanda ono nga yatwala Makindye eri musajja wa DP nnyo naye ensinga ebintu byamuseererako kati ate namuseererako n'atoola Shahadu nayira bagira Shahadu endowooza watoola Shahadu si shahada okulosinga oba kusalira nakasero n'ogenda ekibuga nava mu opposition n'engenda mu opposition kati Mawe yatoola shahada president Mawe okay kale nno meseza kuzase njagala okulamusa ku bannayuganda ate kusingira ddala ennyo nebaza bannamakindye bannakampala bannamukono bannawakiso bannakyaggwe bannabutambala
ababadde ku b'omukaaga okubugiriza baffe era nga tugula emipiira gy'ebika. Twasanyuse nnyo mikwano gyaffe Obuganda ne bulagira ddala essanyu eri baffe ate naye n'asiima n'abeerako mu bantu be. So n'olwekyo mbebaza abantu bonna abateeseteese. Nze nayankubira essimu yali Dr. Sarah Nkonge agamba beena asiimye bammeeya be mukole omulimu ogw'okutegeeza ekinabeere waggulu era enkoko nagikwata mumwa abeggaba ne bakutumira basajja bo wali omanyiwo wali ewaawo ne basajja baabaawe ekisugwawo nemmedi. So n'olwekyo njagala okwebaza bannamakinge bannayuganda mwenensi n'abateekateeka mikwano gyaffe mwebale nnyo ate n'abantu okunyumira emitega nsowera ne bannaffe ennyambala eyo etuweesa ekitiibwa mwebale nnyo. Ambedi zikiriza musajjawo mukwano gwali awo Haji Kalyango Kurumu Street Siraji yafumbiza omuwala we namuŋoona musajja bweyangambye nti nkuwulira nnyo Ambedi naye ate nabo omukisa wekubanga ate tugenda kuba ffenna. Naye njagala okwebaza abantu b'Okurumu, abantu ba Kawempe bakulembeddwa Sheikh Mafu mutabani waffe Ashrafu Mafu yakomyewo nayogerera zaamuzamu ennaku tezinnagwako ez'edduwa. Mafu yansuubiza zaamuzamu tamuleeta yagambye amulina nagamba bw'ate eddagala ne bw'obanga olina ky'osaba mu nsonga ez'addaaku akola n'akuba omulenzi n'omuwala kyeyatukoze omunywa bungi togenda mmono bahabo waffe Katonda atuttemu omuntu atamusuza teyazi naye nga wonna mikwano gyaffe era muwala waffe mafuta namuleeta mugenda mukubira akasimu. So njagala okwebaza abantu essanyu lye baalaze abantu manyi babeera ku mikolo naye teyatubuulidde oba omweyira ku mugongo oba onywa munywe naye toyinza kusaba Allah natakuwa muwala mulenzi zamuzamu. So n'olwekyo yatubuulidde nnyo era n'atugamba nti ekyo kiri mu faradha singa muba mu nsonga zammwe okulaba nga musanyuka bufumbo. So n'olwekyo muwala wa Seka Haji Kalyango Siraji awo Kurumu atunda masaawa naye ab'Okulumurumu awo bonna baabaddeyo ne bagamba bulijjo mulyannyama Siraji omutuleetedde. Alhamdulillah abantu banalidde n'abasajja abo mu ddiiro naye emmere yaddeoboma ate musajja wa Haji Kabwami eyafumbye era leero mbadde njogerako ne chairman wammwe ayagamba nti abasula obulungi eyo muwandeeko project gyakola eyo ewaffe kupa yaddeyo gundi yabadde mpitirivu entambula osooka n'olowooza emmotoka service kati nalowooza ku lugendo kati nova ku lugendo n'olowooza amafuta ate eyo toliiko kugamba mbu ngenda naani obeera na muntu yekka ate onaatwala kaani makolo onatwala luba kati waliwo emikolo gyogenda wekanga olinde mukyalawo kati nga woolira eyanjati namunyumya ate makolo kavuma lubakyoya ateekamu emboozi etakwatagana nakyati wano mu maaso addako ate emboozi teba yakwolwo makolo ajja kuleeta andi wano mu kibuga nakaseke bayombye ng'emboozi tezikwataganira ddala mwagala mwonyomye ku mwana oyo lwaki aganye ennaku zino conflex munyumya kati lyajatisaalawo munyumya waki omwana ennaku zino conflex tagenda KFC omwana newomukaka owulidde ate omwana yandewunyiza muto ayagala ziri spiced oli mukimu kyotosobola kwogera zimoloka ezo zimu omwami nomukyala ezo oliwo tomutwala alinga kunyiiga era bw'obanga mu ssente luba muwateeke mu kulimo ye mukulika abagenyi bani nali omwana wa pulezidenti naye omwana wa pulezidenti ngaali alambula enguudo konze nalabyo kisaka konze gasiraba munenya bamubugiriza nezijukira pulezidenti tusuubiza bilioni 6 okukola enguudo ndabye mwana president ndabona kisaka nema meeting mwabadde
meeting yagambye temusooka luguudo ki eyo meeting oyinza gibuuza batula ku Steworo yani kubanga nze ow'emakimbye naye ekisinga obukulu abantu bonna bagenda kujja mu kibuga kuba ne Kyagulanyi naye oluva mu Amerika ayagala kunkyalira ku Makinge alabe enguudo Kyagulanyi president Kyagulanyi naye agamba nange njagala mulya nnyama ba division mayor abatano munambuzeeko ku kibuga era eyo program Lugungi agikola lwa gondi secretary general Lubongoya Muhoozi arambula enguudo ne president Kyagulanyi agenda kutwala division mayors batano yarambula ekibuga anti bebabe Muhoozi yagenze Mbabe ku Steworo kati nono agenda kujja Mbabe ku ma division Uhuru tetumanyi obaana amukyaza Uhuru ajja ati ajjawo Uhuru gwembuuza ekibuga buli omu kyayagala okulagiramu amaanyi Kyagulanyi president ow'ekkumi agenda okulambula enguudo z'ekibuga Kampala abuuza bammeeya abanuupu kyekiganye mu nswaza eri abantu Kyagulanyi yabuuza ati accountability ku nuupu kati ye yampa kati olw'okwagala obulungi bw'ekibuga Uhuru muyise mu myaka 2 Uhuru muyise tugenda mutegeeza Uhuru kubanga ono alambula kibuga kyonna kakati wanaaba alambula ekibuga kyensuubira ajja tuukako mu ofiisi ya sipiika kubanga wanuupu sipiika wa Kampala Zahara Lwirika ku programu kwali tuno olw'okulambula ekibuga oluyita ebinnya byajja Muhoozi yabaddeyo Kyagulanyi ajja abuuza accountability abantu banga banuupu emyaka 2 abakulembedde kubanga leero tulabye nga minisita alaga manifesto kati nafa ajja manifesto eya nuupu ku service delivery mutuuseewo bamulya nnyama kubanga medio weyali mu covid agenda byogerera wa tujja kunoonya oba n'abamakindi oba Kawempe ayogera bulungi ati olumala okulambula ekibuga Lubongoya yagambye agenda kwogerera wa ati buli ya program olumala okulambula ekibuga Kyagulanyi nga tukola wanaabeera press conference alugere ery'eggwanga byalabye nabiki magezi gatuwadde kubanga mu meeting office zigenda kubeera mu nyoba n'amawulire naye tujja kutambula nabo kave mu Amerika kave gyali Denmark mu Amerika ajje tukole program ani akikulembedde ekyo bameeya mulya nnyama nize kuliko chairman wakyo chairman yenze program nagiwadde da secretary general police uganda ate ajja kumala kundaga baluwa ya Muhoozi reference oyina kumpandiikira ngo ngamba reference tu Muhoozi yali atambula mu kibuga twamwadde olukusa we yali agenda ekabali mwamu olukusa lwaki nze ate nga nze ndi wa mu kibuga ate atali wa mu kibuga yalambudde ate kati nze okulambula Makindye neetaaga lukusa reference ebaluwa gye mwawa Muhoozi gye mba nkwotingako bagimpeereze awawandiisa atya kubanga oluusi basekutale babuzaabuzibwa kati polisi yalina okunyamba kwe kumpa ebbaluwa kati nange neŋŋamba nga yakozesezza ki kati yo okujja binnya simanyi oba Idiana gyo batajje naye ngenda muwandiikira simanyi kubanga nti FDC bino bya nuupu waliwo kyokamba muma musumika mubekobe kasebo wetwakoze twogera ku kibuga abanuupu wetwawandiise kabaana ka 8th May walabyeyo omulala ateekayo bati nga tebazaawo akabale kagamba nti economy demonstration walabyeyo omulala ateekayo kyembuuza bino bya kulakulanya Kampala Muhoozi bwe yazeeko ewaani era neyageze ba movement be kati namuli ati naye ajagenda jagwa honale bwali muli ati ingiriya kati wetulambala tukuŋŋaanye kino kibuga kiriko meya waakyo ati sigambye nti nze sigenda ku Steworo Katikkiro bwe yasiima najja nze nawandiikira abagenyi abalala era ne Lord Mayor namuyita nakyalako mugombola ya Ssaabasajja ye Makinge ankwate bulungi president okumi Robert Kyagulanyi ow'Embogo azaalibwa ab'endiga agenda kusinkana mu Kankomero
omulimu gwetwebaza nagambye tulina nsubi na gyokoze oli ku garanti nti wera ku CBC otambula n'okumanya ndi ne meeya we Makinde Haji Ali Nganda Munenyama ngayidiza butiko era ono meeya kuzimu division ntanze nkugambye ezikola Kampala nali nnyonnyola Kampala gyatandikira nayadde mbinnyonnyodde bulungi nti ekibuga kino kyali kibuga kyakikulu kyali bakoli Kampala awo Fort Brigadier batandikira awo kibuga capital kale bingi bibaddemu kale ekibuga ekyo kirimu ebintu bingi ennaku zino kirimu ebintu bingi kirimu ebinya enguudo kirimu mukoka n'ebirala bingi naye nalabye omwana wa pulezidenti ng'alambula ekibuga nendabawo ne Idi Kyakisaka saalabyeyo bameeya oze ate pulezidenti amukutusuubiza siringi ebbiri za ssente 6 mulamba kwefuna ali ng'ambuulire nga meeya meeting yatuddewa ssente zino oluguudo zitandika dde okukolebwa naye byannyonnyodde katomanyi eggwanga liwadde amawulire amalungi oli abadde oyagala kwanza ekinkutisa mukyo olukusa semateeka mugendera bulungi naye ntiddemu nti bino bya Nuupu tuyise balala temuyise balala mbadde nsiseyo Lord Mayor yanayingiza president nti wa FDC byano bya Nuupu anti buli kibiina kiina manifesto yakyo nalabye yena lengo gisoma tulina okukola bagiyita audit eriyo wa pate naye ate nga ye Lord Mayor ate nga naye wa opposition omuyita mwamuyise tetundawandiika mabaluwa kubanga omukulu amala kudda programu n'efuluma abaana bange tuli tubawulira tuli ali Denmark wa Copenhagen Denmark ageze kufuumula lusuku angambye nti uno wali tewulira temwogerako agadi omanyi kati naawe omanyi ndi wekatwe kati tebaziraka akolera enanga abuuza atuuka dde basobole programu teri kutuuka kwe wabula amala okutuuka tumuyitiremu nga bwe yatusaba mukulu tukole emirimu gye eja president tagenda kujja kibba magaali ngono bwe yazze omanyi Medi wabeerako mu kyalo eggaali tevumu gamba bugambye badde wano bagitutte ono mutaani w'omukulu yazze kibba magaali era twamwekanze bwekanze ono ye tajja kibba magaali kenjagaddemu nnyo nti poliisi nja gibuuza ono yatalambula ne Kisaka ba Idi waddemba okukyaza abagenyi era saagala kyenze nekigere mu details kubanga alina okulobinga sente alina okukola ki ekyo si ekikulu nemmeeya kiza okukola ki okwaliriza abagenyi kiise yubuuti ate wajje wange tewajja tewajja kati kola kize uye wajje wange omubuuzi olukutana oluguudo lwange lubi president omuyisa timusajja wasula ate ne gwe tuleeta alina stakeholder mu kibuga nga bwe ngenda okubuulira ayina mu boda ayina mu biki alina mu biki president Kyagulanyi y'omu kubajja Medi Kyagulanyi president alinganganze naawe yagenda okujja mu kibuga ng'ayina byalaga nze naawe twagenda okujja mu bukulembeze gwe tonnajja ng'ennyonyi zokka ezahijja gye tutannafuna abamu bamala kwambala situuti ya bukulembeze n'alinnya ku nnyonyi okitegeera ng'ensi osobola okuva ekroidoni n'ogamba nzira satoni zira maidi ng'ezogimanyi kati bano buli omu ali ku kamera agamba balogera biki naye si Lufalansa Kimedi osobola okuva epakini n'ogwa Fulamu n'oyita wali Chelsea ng'oli Hyde Park n'ogenda Tooting n'ogenda wali ku Tottenham kakati abantu batono nnyo abajja mu bibuga nge be babimanyi so kakati kali n'ekibuga kino Medi tulina okukimanya Medi we twakulira nze naawe si myaka mingi nga waliwo ekitongole bire n'abakyala tebalina kye bagenda kukola nga waliwo ekitongole kye tuyita ekya PWD era awe Namasuba nga balina ettaka nga buli luguudo lwa Kampala mayiro 10 kukwata ejjinja ng'omulimu gwakyo kuddaabiriza nguudo awavudde ejjinja awavudde ki bannaffe we bajja bamukadde baffe Ssebaana Katonda abasaasire basemwogerere
bamudirikati ndoza bakyaliwo n'abalala ne babagamba temukwata ku bintu bino. Mudirikati akyaliyo. Ndoza haji mudirikati kyali. Allah masije. Ne muzajja waffe bazanya usewanya na bazira. Nga bagamba mwami Museveni nti ebintu nga bino tebabikwata ku cooperatives. PIDA era bannamasuwa balita ku PIDA walingawo kitongole nga kyo kiddaabiriza nguudo. Public Works Department. Wonderful. PIDA. Bannaffe ne babijjawo. Mu kitongole kya KCC nga waliwo ekitongole ekirina n'amayumba gaakyo we basula ekyayingiryaningi n'abaleero bwe batyo. Bannaffe byonna ne babijjawo. Olwaleero n'otunuulira abantu abalowooza nti tubayamba buyambi okukolera mu kibuga medi ng'aba boda n'aba taxi environment gye bakoleramu mu makubo. Okimanyi nti medi owa boda asinga okusasula edduuka omusolo? Okimanyi ekyo medi? Owa boda olunaku akozesa liita 3 gwe nawe ngenda kutuukako ku mmotoka y'enywanga emisubula yente ekyennyanja saaka. Owa boda medi akozesa liita 3 ez'amafuta. Bano bamwogera luzungu lwe mulowooza nti bakozi. Mukulu Kasaija lumu yali asingaganya omukulu wa African Development Bank n'amugamba nti buli liita y'amafuta tugijjako 2,000. Naye omukulu omu wa taxation mu revenue yatugamba 2,200 naye kangende n'owo1,200 medi. Omwana owa boda alowooza mbu okukolera mu kibuga talina mugaso titawa ssente. Leero owa boda kankulabise. Buli lunaku owa boda akozesa liita 3. Liita 3 gavumenti webe mujjako 2,200. Buli lunaku asasula shilingi 3,600. Ennaku 30 gye mitwalo 10,800. Medi omwana wa boda sente zasasula. Kati a week omwaka kati a week kanjijjeko. Emyezi 12 bw'okubisaamu omwezi emitwalo 10,800 owa boda n'ajja abanga asasula $1,229,600 omwaka. Omwana wa boda omusolo gwawa gavumenti yali ku kkubo avugira ku luguudo lw'Esamaama, avugira ku Sentema, avugira ery'Namuwongo, avugira ewammwe, avugira ewa Kiso. Ogwo gwe musolo gwe gwawa. Bagamba aba boda tebasasula misolo. Kakati meya nje atwogere ku nguudo. Ati nzija ku nguudo lwaki tezikolebwa olwa ssente. Kakati owa boda bali emitwalo 10. Niyo kiri kidde mu bilioni 6 mwazifunyiza ya Dar es Salaam. Sinazirabako naye ndaba batandise okuzibikira. Olukungana lwabaddewo. Ati saazirabye. Olukungana lumwabaddewo. Oluleeta omwana omukulu. Nse sirumanyira kwa bagenyi ba Idi. Babe. Bagenyi ba Idi gye baava gye balidda. Etteeka limukkiriza. Eba sitteeka waddemenga nange wendeeta abagenyi bange. Saagala na kigendako. Kati nkulaze nti singa boda 10,000 emitwalo 10 giri mu kibuga medi basasula akawumbi kamu $2,000,000. Singa zirimeka? Akawumbi kamu. Singa boda zirimeka? Boda emitwalo 10 mu Kampala nga mbaliddemu ne Wakiso. Omwaka bawa gavumenti akawumbi kamu. Wa boda gw'obadde tomanyi mugaso gwo kirwaki tukweguya. Akawumbi kamu. Gwe kekyomanyi wa boda kyenkusaba funa driving permit yambala gundi reflector totika 2 oyina omugaso mu kibuga kino ku nguudo ezo z'olaba. Kati kankutwale ne kuwa taxi bwatyo. Owa taxi akozesa liita 15 medi olunaku jako 2,200. N'owa taxi agenda okumaliriza omwaka ng'atuwadde akawumbi kamu kubanga taxi ziringa omutwalo gumu 1,200. Abantu abo be bakolera ku nguudo. Naye ate waliwo ba medi nga sente zino medi ne woba oŋŋambye nti esente eziva mu misolo zino oguva ku mafuta. Kubanga mukulu Kasaija yagamba omukungu wa African Development Bank nti sente zile ziva ku mafuta zigenda mu road fund. Kakati nga tirako ba medi abayina ezinywanga ebiteega. Ale mwe temunywa liita 65. Ng'omusolo ogwo emmotoka zokka ez'omu Kampala ne boda banziriza sente zino. Nowe balala bwatyo. Nowe kotido ye federal Buganda gyegamba kuziva ku musolo ogw'amafuta. Oye mulya njama. Nkulabisa medi. Naye sente zino zonna okositaddeko spare aba boda gwe bagula n'aba taxi. Sente zonna ne zigenda mu kittabu. Kyekiganye nguudo. Anti nzija. We sente zino bwe zigenda medi parliament aba mwogera luzungu manyika kye buli omwagamba oluzungu bannange gundi oluzungu.
bakasajja ne balufuumula ne bigenda mu komiti ne bakwata obuwumbi 3 ne babuwa KCC okola enguudo obuwumbi 3 naye nkulekeddeyo omusajja wa kasiita yali kunnyonnyola waliwo omusajja aleeta konteyina ya textile konteyina eyo esasula wakati wa milioni 3.4 n'owa tiles endakasero omwaka aleeta konteyina 3 ze milioni 7 zigenze mu nsawo ya gavumenti. Ababaka ba parliament ne boogera oluzungu ne mu komiti eyo ne bagamba nti KCC erina okuwasa abantu service n'ensimbi ezo tugiwadde obuwumbi 3 ne bagamba naye amaka g'obwa president esaawa yonna akuwa obwa minisita n'okuteeka ku nnyonyi ku ŋŋendo tugawadde obuwumbi 707 za kulyako kya misana na kyaggulu. Ate abaana bonna baakula, Muhoozi yakula, Natasha yafumbirwa ne gundi yafumbirwa n'abazzukulu buli omu ali wuwe nga ne woba ozigabanyizizza financial ya balya buli olwaka obuwumbi 2 naye ne baba balya nti ate egyo emyaka gye tugenda mu mmeri tunaatera balikomendinga kigere tebakukkiriza nnyama kale bawa abagenyi ne batuuka wakati awo ne bagamba ku ssente eziva mu musolo gw'abammeri eziva ku masifuta gammwe nze n'otampa taxi medi n'ompa mmotoka zammwe ye muyenga gye muva nga nzijjako omusolo kuzimba nguudo za Uganda setagagenda mu parliament. Lord Fund ava ku medi kati njagala kikoleko research wali ewoova otunulire mmotoka zammwe mutandika ku liita 2 mbalaba 15 njagala ko 1200 nga zijja mu nguudo za Kampala n'owembalala akole bw'atyo mwagenze eyo gye mwagenze buli omu yanywedde full tank mwabadde mudda ne mujjuzaawo mwagenze Masaka mu mbaga awo abe Masaka musolo gwa Namayanja yabaddeyo anti kati abo muwo omusolo gwe 1200 wanywedde 8 n'ekinaana kubanga yeewuuta neyahamu bwetyo neyagundi zabaddeko ng'oyinza okulowooza bondi nti sente ezo zisigale mu bitundu kubanga Kasayija yatugamba za Road Fund ezisigaleyo mu bitundu akalize za Kampala muzimpe abave mu yenga mbalabaawo nga mukkirira abamusaliikirize ne ku Green Hill abave bunka ogwo omusolo nga gugenda ku kaadi ya KCC setaga genda mu World Bank. Kakati buno obuwumbi 6 obanga didde eddusu n'oliteeka ku frying pan medi tulina ebintu bye tulina okulwanyisa mu nsi kati kankubulire ng'oweeka heedi waliwo obubbi waliwo enjawulo tulwanyisa ki kubanga newo otuma omuntu kesi y'omufu ajagalako enjawulo tulwanyisa bubbi tulwanyisa njawulo nguzi kakati wetuba tulwanyisa nguzi tulina okugenda mu lipooti ya IGG juzi yabadde ku Kampala University mwanyina zenna misango omanyi oyo yabeeranga nekojja wange yabeeranga nekojja wange Godfrey Nsubuga ejjinja owulidde kakati muyita mwanyinaze kakati yatuwadde n'agamba nti mu 48 trillion eza budget ya Uganda babbako trillion 11 hadithi eva ku Abubakari waba Bible ya Matayo yayogera obubbi bwa Kampala naye ng'ate Kololo omusajja mukulu yamugamba nti abantu abo baleke kasita bakyazimba wano nze kyova olaba Medi nkwebazaako ekintu kimu nkusaba Medi Katonda atuwangaze tubeereko ku faamu eyo tuli akabuzi kaffe kubanga ebisinga byonna mbitandise naawe omanyi sitwaga eno gye tugamba eyakyagulayo era luliwe nagenda mu vetting bambuuza twagala otubuulire sitwaga eno gikozeeko ki nga bampa kaadi ya ndoku nebaga nti ate nze naali babuuzizza kubanga nze nayatula ekigambo nga nebaga twalina Medi mu mujeekaadi sensereko ntekero ate yaliyo mu vetting ati yabaleka oli naye kiyayi naye amanyira baleka Lubongo ate yaliwo waliwo Nubianili yali awo ng'ayitawo n'abatunuulira era agamba naye oyo gwe mugamba mu kalulu k'ekyaddondo ye yali ne Yasiini baasuba ku muti yakumba omulukagwawa gwe ekiteezi nze nakamandinga Medi n'ambuuza kampeni ziwedde leero baani ababaddeeyo FDC erese NRM erese mwe mubadde nandi baga ndi ku nneeka ya DP nze mbaddeyo ebigambo ebyo bimanyi Medi nembeera naye wano n'ombuuza langirira ebigambo wabyogedde mu press conference nebagamba ke kaseera gundi awumule Kyagulanyi ayerudde
yagenda kwesimba ku president ngoli wa DP nga nditone ku neke ndo va ku DP nga tula ku neke era nenga president mawo wange ekyo kyejjusa nti oli musajja wankwe saagala kulimba anti ze nkubuulira Medi era Medi wenditandika okubuulira nti wali ku neke Medi wenditandika okubuulira nti akawala ate tekakunyumira kagenda kuba tekakyakunyumira era president mawo on record namugamba ku kya DP nkuwagira kukya president tugende kukyagulayo kanzije kibayita value for money otieno musomesa asomera CPA naga value for money eyo mu omusolo bange eyo Medi tebagivaluira eyo yiyo ali asomesa public sector n'asomesa n'ebira bingi bigumukoweeri naye kyobaddeko oli ku evaluation oli ku kyoli ba accountability audit kubanga yize tutagenda kulaba alaba mirimu gye tukoze n'agenda na editing kiki twasuubira mu myaka ebiri abannuupu kyovola bagamba nnyo abaana ba Nuupu mwegendereza abantu ababa painting ekifaananyi waliwo abantu abagala okupainting ekifaananyi ky'abaana ba Nuupu nti tetwajja tetuli bakozi kyovola kiri kyemugambye Medi twatandika enguudo zino naawe omukisa bagumba ng'okitoba nga bagamba tukole enguudo zino zinaagenda okwononeka nga zino nkoze abantu balowooza nti Mulyanyammwe ayagala njawulo owulira kyenvudde nkugamba kati tuli mu bbanga ensi etutunuulira oli wakompeyalinga ekibuga Namutumba tewaliwo kibuga kyonna wano mu Kampala wadde ka trading center akalina amataala nga Namutumba okimanyi Medi nti bannakampala tebakimanyi nti n'enzikiza haramu ekyo twagivaako babba abantu omuntu ne weyekwekaawo nti Kampala taweza poles za miti 2,000 ez'amasanyalaze agaka Medi okimanyi ewuwaawo natuukawo neetaaga w'ekitaala nawandiikira ne inginiya nti waliwo ba senior citizen abavakadisi Medi watuuka kati gwe Medi otuuse mu okulowooleza nowekanga bwekanzi nga tutaddewo ekitaala nti wali wa muzaata wali wa jjajja w'obusiraamu Dr. Kasim wali wa Kadino wali wa Father Gundi wali wa Seka Gundi wali wa Gundi wali wa Bishop wali wa oyo senior citizen yali awo godutwala enze jimbe zembeeramu se bujuzi na Kamalolo na Jinda nze sire jimbe zembeeramu kyokola abantu ekibuga kigenda kunyangwira okulembera ate kipyaki ekya Kampala ate kyaliko enkiso olirida wa Medi linda tayo esimu lwa wanayitamu sekambye emboozi ye gyakuteka mu mmotoka ekibuga kya Kampala kijja kwangwira 226 kino kiriko nnyini kyo kino ekisanya kiriko nnyini kyo muwa respect nekiri 226 simanya anabaawo mashallah nti nze nja kujja ate sirimba participant omanyi Uganda Crane yamala emyaka 49 nga teyeetaba mu AFCON naye manyi kyetwasanyukira kwetabamu tetugenze kuvuganya kati ze twambalira mbalagadi ekikwe kitugweko ekikwe kituggyeko twasanya okubanga ekisera kyali kituweddeko nina nekulaba nga ragadi Mulyanyammwe Medi nawezegeza kugaragadi nedda taata impact yeto ndagisuubira nali nsuubira ejja kukola 2025 kakati ani atakimanyi nti Mulyanyammwe ajja walodi meya bwendiko bwe nali kukamba nasaba Allah kino kikwebaza alhamdulillah seka mafu yatugambye ebigambo abagagga basaala ne basaddaaka kati ffe tukole tutya natugamba gwe buli nakusaba alhamdulillah ekyo kikumala okusaddaaka alhamdulillah emirundi anamuka towekana ba Medi emirundi anamuka mutendereze so kati gye tusaba kukamba naye ate nze nsija n'akalulu medical yaka kunninyisa madaala Lord Mayor nakisaba kukamba era ne wobuuza Seeka Yasin Kiweewa ye yankulembera ne Seeka Muzaata ana musaasire yankulembera nga nkutebwa yenyini twasulanga mu lumu yemu lwa Lord Mayor si kati atuwaliwa nti omwana wattu President Kyagulanyi ani nze obuweereza bwange Medi buli mu local government lwaki oyingirira munno sinadda Medi newoolumba kati Lukwago nkulumba kino ekisanja kino kikye ye boss nekiri kiri tewali muntu desike egenda kubeerawo ng'ojjawo mpapulazo
yago olumbye wakalu bulijjo nga ndi musajja ono nga muvi wallahi nkulayira nga Katonda nga sitya ggwe nali ngenda era kyofa negendereza okulumba lukwago wendi kino ekisanja anegendereze sijja mugirayo kati lwakwate nene lukwago yandisoganaizingamu nali njagala mukubira kyofa kati najjate nene sebufu namusula mu panchi zange sebufu yamuleeta yamusula mu panchi ez'omupiira yakwogerera yategeera omupiira lukwago Lord Mayor wange ate sebufu ne Throyini tagimanyi Throyini gwino kwa Throyini sebufu n'agamba penalty vaye Lord Mayor wa KCC fena tubadde mu KCC omupiira agutegeera analingenda wa Dr. Kasim Kuropa mwana wa umma wono mukama wange mukuru Kakungu omwana mugambeko ate nze mzwakinze simulopa nti nakitanviira 2026 bagambye okulopa abasaidyemo ne wakatikiro tujja kujja nze ndi wa umma ndi muganda nze simulopa nti lwakitanviira ebyo byaffe bya Luganda nawe mmedi bireke mwamutunula saidyemo mwamuli kulwanuwe gulinganga mukwano mmedi teguli wanuwe traffic nti omukazi yekka omusajja yekka yeyeeguya ekintu wali okusaala ekibuli kuba Dr. Kasim kibi konza mutabani we muli ennyama ayise wakoma atya abantu ate ntya ati oli mukulu awallahi singa bakubuulira emikutu mingi gye tuliko n'abakulembeze abalala omuntu awannye ekitiibwa Lord Mayor omuntu awa ekitiibwa Lord Mayor yense era guno omukisa gwe 2021 2026 tumuyingirira sagala namukoonako naye 20 ate nsangawo desike enkalu jawo byampapula era efufu omuzibeerawo zikyova olaba simuyingirira okitegeera ndowooza so kati okola enguudo amalize kino kamuzaata anamusaase nga atufumbira kyayi nga nze nali simanyi samundaga luvannyuma nti heavyweight yafumanga kyayi yatufumbiranga kyayi mu lumu yaffe neseka muzaata naye nga tomanyi buzito gwali ayaya ngenda okutuuka wano nga ngenda kukukyazaako nampitigola buli mwezi nga gambe yankuweereza nesiba oludde egambeereza buli mwezi naye temukakkamu nnyo naye mukakkamu sagala kulimba obugaga bwesi bwagala obukakamu obwali nabusi bulungi olina okubaamu akape nokangamu omufaalume wabeera so nolwekyo Mbedi otuba tunakola enguudo za Kampala Buganda waliwo ekitongole ekya PIDA okitegeera ebyo si kulambula Mbedi newe tunalambula nga tuddamu ng'abakulembeze b'okumagombolola tebabawadde buyinza era nze nkigamba nnyo bakansala abange abalungi nti ne boonalumba tawunikirako oba meeya tetulina tulobinga bulobinzi kati wano bwa bolo puleya bwe bukola oba ne boonagamba mbeera ze oba Serunjogi oba Mugambe oba nze toyina makulu ng'ekikopo ky'amazzi balowooza kijjukirira ku ttompu olaba kati nga buno obuwumbi omukaaga obwazze baali badde bakwasa amagombolola ate mumanyi kati nze nafunye omukisa minisita yawakisi mukyala Luzinda owulidde y'okuzibikira Medi tubadde tulina we tutuuse olaba wano mu mikwano gyaffe lule paka lasiti awo HNB wabadde wabinnya twakuluddewo kati naye era seba Aruna era yankubira nangamba nti ate seba enfuufu Aruna nagambye batandika okuyiwamu amazzi si butakataka twakalakaseewo obutakataka twabugjawo nga Farida Bongola alanjanyi yankuba eggulire wano ku CBS so n'olwekyo babuulira kulwaba bameya b'ekibuga Kampala ebino mukatto kujja fenganze nonya kisaka nonya ani ndoza accounting office omulungi executive director minister wa Kampala gwe manonya tabisoboloyo oyo naye nti ali mu saketi eri betwala bali mu FA yabwe alate mikyala misi mulaba n'abatake bambasada abaniriza akati omuntu omutuufu mukwano gwange Dr. Afe Makka ali mukyala mukakka mutumanyi atujanjabe Makka bisakabanda naye oyo mukyala mukakka kakati omuntu omutuufu omanyi Medi n'ekitongole kyaffe kiyige kino Medi ojjukira ku mbaga ya SK Mbuga
muzaata yayaga muwala we nze nali omwogezi naga nange muwala wange buno bannange amutwala aluwa kati ate ffe mu KCC ekizibu kyaffe ekitongole tukipaintinga nti kibbi nobody can trust you obanga alina omuwala wo muga bannange omuwala wange onaafuka ku buliri mukyafu kati ate n'omwala n'ogamba ani anaamutwala nti buli bantu abajja wano balaga kitongole bubbi waliwo kye tuyita internal memo mu administration kati awo nsingako mu administration kati nga wano obuzindalo bwabuse tolanga wano medi okuba meeting bogadi bannange gwe buli wobeera mu studio obuzindalo gwe bwebula owulidde naye kati ffe buli we tufuna chance okujja wano kati omuntu ono ali ebbali ayagala otulobingira oba okitegeera oba parliament so kati medi kye tulina okusaba nti nga ffe abakuŋŋaanya ensimbi omuntu ono awa omusolo medi omukazi alina saaluuni erina draya 5 zokka ate enkalu aliko atunda kaviiri sente ne zigenda zikola waliwo enguudo nze medi gyemmanyi oluguudo oluva eisingiro kiruhula wayita eddakiika ane emmotoka tennayitako nte zezikunumba naye ate fe wano emmotoka buli sekendi si mmotoka zeziyitako ne luba nga luli mbinnya nkubuulidde omwana wa boda nkumulisizza sente z'owa omusolo naye oluguudo lw'ovugirako tulina okusooka ne tukola enguudo kyekiri kye nagambye medi nti bannakampala tusooke tukole nga bwe tubanja accountability enguudo zitandike nze nane juzi nabakubidde ba idi ne babuuza tuli ku ki Salama Road tuli ku ki Luwafu tuli ku ki Namuwongo tuli ku ki Sentema tuli ku ki n'enguudo endala medi nga wayise wali ng'omalako Lubaga obayite oba ewa Moviti medi tusobola kukkiriza nti oli mu Kampala oba oli mu Wakiso ebunamwaya awe wati medi n'oyitawo medi tusobola kukikkiriza okitegeera medi enzikiza eri mu Kampala abantu babakuba twali badde kakati tusaba entalo zonna kati abannakampala tubasiikiriza ne tujja tuyomba kati ekibuga ne kiba nga tekiri betinga ku mirimu kiri betinga ku ffe mannya mulya nnyama ayomba ne uhuru ayomba ne mulya nnyama neba nga ye topic so tu n'abakulembeze temutiisatiisa bannammwe ku bumeseji essaawa tuli mu yakazigizigi gwe lwaki otiisatiisa lwaki tomuweerezanga ku meseji ebbanga lyonna lwaki mu kaseera kano mwena ate tunulira zonto omukulu wakuba kutiisa kukyayisibwa nze ndatidde munzije ku lisiti kati lwaki gwe mu kaseera kano ak'okukya woosindikira muno meseji emugamba nti neki kyoyagala ku nsi so n'olwekyo nze nsaba abakulembeze let have a change of command tuba tunayamba bannakampala internal control tebijja nnyo watiwamba ngende watawunikira akanjagala w'amawulire tugenda kuyombamu kuba ne sebaana tuyomba kubanga bo nabo batunyoma internal control ebintu tubikole internal control that is administration kati tugenda okujjeewo mu mawulire nga tweterezezza kati ngenda okujja mu mawulire nga fesi gyembadde ne tawunikiraka njeterezezza kubanga bano nze meya siina bwe ngenda kukolagana na MP ku nkola y'emirimu nina kuba na tawunikiraka ne executive director ne ba director ate siina lunaku mwami Museveni lwe ndimuweereza bawaisu abanga abannu era alina kuvuba mu iso bubandetera kuba musota naye nze nkoze nabo ntya oba kitegeera medi nkoze nabo ntya bannakampala okufuna mu kalulu kaabwe medi mutulonda nzijukira ng'ojja mu nkuba bangamba musajjawo medi azze najati abaana baakula takyuka kalungi nga yamulabye omanyi ffe tukalabira bwe kati ebbafu eno weyambuka nga tumanya okiridde baloti pepa baba bali 11 bakulaba aba bakulaba byensoka okusomesa abaana kakati bwajja agenderera ajja kakyuse gwe medi ompitanga wano gwe babuuza nze medi omuntu ayinza okubuuza nti singa osanze ettaawo ng'emmotoka teyitako ebulayi nki mmeka ng'ate woolina okuyitawo oli agamba nzirayo ossa mupiira mukka negukka waliwo nali ndaba gundi ono mukwano gwange Alex Mukulu ng'ali kusomana lero ekitone abantu bayasamirira bona naye nga naye bannange bano baakulirawo omwana yajja n'agamba londa enamba yo ogatteko 10 ogatteko 15 otoleko gye walonze nkubuulire ansa gwe tokimanyi nti eyo gye walonze agijjeeko ogateke
namba ogateko 10 ogateko 15 25 ojeka iyo masika za 25 gange Atuku mukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu ajja mu Kampala. Mulyanyama Meya gambye ali mu kuteekateeka amala okuva ebweru gyali akomagi mu Kampala. Alambula ebinnya. Ambula ebinnya alabe Kampala waba Mulyanyama bw'atunula era mukulu Mulyanyama Meya obweraliikirivu bwenfunye nti ate gwe bambi omukyalo gwe baabawa executive director ekibuga kiganya alinga bambi alinga alina ekintu kukyanga kya mukibuga. Okay, tuyeza. Hello. Yaba kuweereza. Tukyali kirulinga. Yes, sir. Mbira namuona mu kibuga ky'omulwadde Elias Lukwago. Omukulu mukulawusizza Mulyanyama. Mulyanyama nkwagala nnyo bw'oyimirira ku nsonga ogiyimirirako. Era banaakuwulira. Kaakati mukulu Mulyanyama nze njagala okutegeeza ensonga bweti. Tukusaba n'obuwombeefu. Olaba wano mugundi mu kitongole kyammwe. Madamu Kisaka yatuuse ayagala kwetaba smart city so ng'ate bano abantu ayagala basasula amaze okusaba bambi abaana abafune okusasula okulungi aleme kuleeta kusonsekayo ba. Okay, tuyanze ebyensonga yaggwa. Hello. Webale ku kali munange nnyondolo kati muva kooki mwogezi wa media polars mukulu mulamusiza mwami Mulyanyama bwatyo bwajjanga asaaga n'ategula naye ng'era mutuufu oli omukulu ekitanja kiba kimumala kiba kyakusatu naye njagala okubuuza mwami Mulyanyama mukyalina essuubi eritereza ebinnya mu Kampala ku ssente zino entono ze baabawadde ng'ebinnya mukuyitaka kikyokka kye njagala ombuulire nze muvako. ekisooka obuwumbi omukaaga tebusobola nkubuulire bwe baamu enjawulo si bubbi kanzi katonese CBS FM.